Natera webale kubanga okyokumidde ku Projan Media TV kugamba nti ekyokola kyamanyi okubanga okyokumidde ku Projan. Kakati essaawa zino eno wenjogerera amawulire ate agamaze okubanga gagwa ku meeza zaffe eza Projan Media TV. Omanyi ffe wano eno tutalaaga amawulire gonna. Waliwo kampuni etwala abaana ebweru bagiyita East Consultant etwala abaana bangi nnyo ebweru, abaana bakadaama ne bakuba ekyeyo ba driver bonna ebadde nga ebatwala. Emabegako awo obuvuyo bubaddewo nga kigambibwa nti kampuni eno abaana abasukkuluma mu 300 bagizinzeeko. Emabegako awo kampuni ne bagizingako, poliisi nejja n'omukka ogubalagala koziko n'emmundu okubanga batayiza abaana bano eno baleme kukola buvuyo. Abaana bano eno babadde balina ebipande bye babadde beetisse nga bagamba nti peacefully tubadde tubasaba mutudize sente zaffe. Abaana 30 babadde babanja Middle East Consultants sente mpitirivu nnyo nga bw'okiwulira. Babadde bababanjiza ddala nno sente nnyingi nga bw'okiwulira. Naye ate nnyini wa kampuni eno ayitibwa Golden Mujenyi avuddeyo ne bagezaako kubanga bamubuuza ku nsonga zino eno bazimanyiiko. Agambye kituufu abaana emirimu gyo gyaliwooko naye emirimu ne giggwawo, naye sente zaabwe tuzirina bulungi nnyo, ne basaba abaana babawe sente zaabwe. N'agamba saa zino sente zetulinako z'abaana nga 6 ku bantu 30. Ne bakwata sente ne baziwa abaana 6. Abamu babadde basanyufu, abamu tebabadde basanyufu ku sente zaabwe. Omwana omu tugezezaako okwogerako naye n'agamba nti nno bampadde sente zange zino eno naye ate siri musanyufu, kino just eguze nga mukisa gwa 2 kubanga nfuna sente zange naye siri musanyufu nnyo ku kye bankola. Ninze omwaka mulamba n'ekitundu. Naye n'abazadde abamu bagambye nti nno banka zibabanja olw'essente ze beewola okubanga abaana baabwe bagenda ebweru. N'abalala bangi nnyo basingayo amataka gaabwe, poloti zaabwe n'amayumba gaabwe, naye sente zo tebannaba kuzibawa era babadde banyiivu nnyo. Abamu badde bagenda kwokya ne kampuni eno eya Middle East Consultants. Middle East Consultants eno ekyalina obuvuyo bungi nnyo nga bw'okiwulira. Emabegako awo waliwo abakungu mu yo be baakwata nga bajjako abantu sente empitirivu mbu babasuubiza emirimu ebweru, naye emirimu babadde abaana tebagiraba era ne bagezaako okuba nga bawawaabira abakungu banene. Abakungu banene baakaatibwa ne basobola okuba nga bavunaanibwa okuba nga baddiza abaana sente zaabwe. Fano ku Projan Media TV tulondoola ensonga ne tukuwa buli kanyomero akakwatagana ku nsonga eyo mu ggwanga Uganda mpoziko n'ebweru w'eggwanga. Webale okubanga okyali muwulize ate nga oli mulabi mulungi nnyo, subscribinga obeere ng'ofuna amawulire amalala. Weebale nnyo, weebalire ddala.